Mu kafubo ke tubaddemu ne Bashasha tutegeezezza nti oboolyawo bingi bye bandituukiriza wabula ekirwadde kya COVID-19 kyabatawaanya nnyo olw'ensonga nti ensi ya China yali esinga okuvujirira enteekateeka za gavumenti so ng'ate eggwanga lino liri asinga okukosebwa ekirwadde kino. Projects ennene ezikolebwa gavumenti zibadde zifandingwa Abachina ate naddala mu mwezi ogwokubiri Abachina bali batambudde abangi nga bazeeyo ewaabwe kusanyuka n'amaka gaabwe, so ekyo ne kisooka ne kisiba abo abali eyo. Ate nga bw'otegedde kya affecting world economy agattako oti ng'oggyeko okusoomoozebwa kwe baafuna okuva mu mawanga g'ewabweru nga bano babasalako obuyambi bw'ensimbi ne wano ku butaka baafuna obuzibu olw'amateeka agaateebwawo n'obukolgo obw'enjawulo olw'ekirwadde kino ekya COVID-19. Kisooka kyaja nga ambush, twali tetwetegese nti tutegedde nnyo nti kijja kuyingirira wano bakinayingira obudde bwe buti, so twasooka kukiwulira mu December eyo mu China ne mu Europe. Tugenda kutuuka mu March government we yategerera ddala nti kino ekirwadde ekiri wano kitandise okufuuka ekizibu. Wabula Wills Bashasha agamba nti wadde nga guli gutyo bo nga banna NRM bagumu nti mu bimu ku bye basuubiza eggwanga lino mu kalulu akaggwa bingi babituukiriza omuli enguudo, eddembe, okufujjirira ebibiina by'abantu n'ensonga endala nnyingi, era ng'agamba nti ne ku mulundi guno akalulu basuubira nti baakukawangula. Koze nnyo okulaba nti ebituukiriza ebintu ebiri byeyogerera, enguudo weeziri, bw'ova wano kati mu Kampala ogenda wonna w'oyagala oba Arua oba Kabale oba Karamoja oba wa n'ogenda ku nguudo eza tamaka. Ennyonyi yaffe twagizaako naye lwakuba nti n'ekintu kino kyatukola bubi tubadde twakatandika kati ate ekirwadde ne kijja, naye kati nsuubira engeri gye bagezaako okutereeza okugulawo tujja kudda mu munankani. Amasanyalaze generation capacity kati tulina amasanyalaze agamala gasooka kutuyamba byonna bye twagala kukola. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2016 gavumenti ya NRM yasuubiza bannansi nti eggwanga walinaatuukira mu mwaka gwa 2020 nga lituuse mu mawanga agali yaddeyaddeko. Wabula mu mwaka gwa 2018 minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija yavaayo n'ategeeza nga kino ekitajja kusoboka. Kino NRM ekissa kusoomoozebwa eggwanga mwe lizze liyita gamba ng'ekyeya entalo eziri mu mawanga agatuliraanye ssaako n'ekirwadde kya COVID-19. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.